Yes. Tusanso okulaba. Ogamba otya musomesa? Bulungi. Nga mukedde. Mukedde nnyo. Tukedde ffe. Kakati ndaba mukedde bulungi. Ate mujjidde mu budde. Of course. Omanyi kirungi okutuuka okutandika okusoma we kutandikira. Omwana atandikirawo omanyi ffe wano enkola yaffe tutandikirawo. So njagadde kawala kange kano kakeere ku ssomero. Kakeereko such that keetegeka nga bw'obimanyi. Okoze bulungi nnyo. Abasinga batuuka leeti naye okoze bulungi. Kaakati mumpeeko ku kisumuluzo kya keesi. Mumuwe ekisumuluzo. Yangu abazadde banno bachajja bambi. Naye wakyokebera kikimukebera. Ng'enkola y'essomero tulina okukebera nti abaana amanyi okujja n'ebintu nga olina okukebera n'ekyemanyi. Ekyemanyi nti kano kawala kange. Byonna biryoke ne bwokebera. Abaana abazadde kankubuulire ono omwana owange. Abaana basinga amagezi ne bajja ne bateekamu ebintu nga ddala tebyetaagisa ku ssomero. Engeri gy'abaze okusoma. Of course, muwe ekisumuluzo. Tugende. Kale. Kiki ekisumuluzo kyerabiddeyo? Wenda nkirina. Tukebere wa? Kadi kankebere. Kale kebera. Kebera ojja kiraba. Kebera muno oba okirina muno mu nsawo nyo. Waawo tewali? Tikimuze n'emmotoka. Tuze n'emmotoka. Tosobola tekisule mu mmotoka. Osanga yekebedde Amenda bikono ina spare key. Kadi kankijemu ekyo. Toina nina spare key wano. Osasule ku gundi. Ogenda okiriyalinga wali ku office. Kale. Ngabona nonya ekisumuluzo. Nze kangende sasule mu office. Kankiriyalinge. Then ndoza ngende bugenzo no yagendewa. Tewali bizi. Kale it's okay. Kale. Gwe. Tomalira budde mpe ekisumuluzo. Madam. Yangu. Yegwe kitaawo gwabadde awaana obulungi. Jangu situleke esi tugisse wansi. Kino sikirabangako. Essomero walifudde loogi disiko. Laba. Waze wano kwonoona abaana b'abandi. Dada gwe kusoma. Okakasa aze kusoma. Omuzadde ali biza awaana omwana nga bw'alina amakulu alaba. Eno yo toddayo nayo. Bino byonna toddayo nabyo. Ku kasasiro. Wapakiza ku uniformu engoye zonna zowakwambalira ku ssomero nga sizirabawo. Laba. Obadde tunoonya buzigido nyabo gwotwala banno mu disiko. Tunoonya ababuuka ebikomera kumbe gwe okulembera ekikoosi. Laba otugoye. Gwe waza kusoma waza kwolesa buseegu. Kwonoona b'abaana b'abandi balabala b'emiziina. Bw'omala n'ogamba kati kambaleetere disiko omuzindaalo mulamba doomu. Ekitegeeza bulijjo gw'oleekaanya doomu mpulira abaana baleekaana nga gwe. Mama make-up kit. Sooka ombuulire. Musomesa ki yabatumye bino? Esther. Kati sooka ombuulire ebitabo byo biriwa kubanga mu kutunula okwange keesi ennamba erimu ekitabo kimu ku school requirements zonna. Ago amateeka agakoze vice versa ko gwe kooleeta ebibyo by'oyagala. Ebitabo temuli pen. Sooka ondage. Oyinza okuba olina bw'ogiterese. Leeta. Wowe. Kiki kino? Perfume, bizigo bya nviiri. Kyova olaba guno omutwe bagamba okusaako enviiri tokkiriza. Kwegamba. Kowe mama kakati nabo waleese. Obadde oyisewo. Gwagenda obuteekako anaye abasomesa n'okwebeautifying. Omaze n'obakwata abaana abaleeta nkimanyi temuyinza mu ssomero muno temuyinza kubula baana balyanirule. Tewasobola butabula. Kwata keesi ogende nze maliriza. Kwata keesi yo ogende maze okusesa. Tategana. Abamu ku baana batalina mpisa. Gwe watenze empisa ennyingi nnyo zizino. Empisa ennyingi ennungi ez'omuwalawo zeezo. Kwegamba ku requirements ez'okusomero tekuli neeja.
gye yatawaanye kuleeta ekitabo yaleese kimu kwegamba yazze kusoma disco make-up nakutwala banne mu ndongo ekiro kubuuka bulijjo tunoonya ababuuka ebikomera y'omu ku bakulembera ndowooza olaba kana akazindaalo nkamanyi kana akazindaalo nkamanyi zitaabu ziizo eno taabu si gwe yagimugwira obanga taabu sigimanyi togimanyi eno sigimanyi naye akazindaalo ko nkamanyi si gwe muzadde wa Esther yes obeera otya nga tomanyi buli kyaleese ku ssomero ng'ate muvudde mwenna ewaka bino gwabireese yanguwa okunnyonnyola muzaddewo wangi Dadi. ebitabo biri wandaga ku bitabo tulabe ebitabo nkugambye mu byonna byonna byaleese requirement z'okusoma yaleese ekitabo kimu ate kyonna kiwandiikeko kyaggwako kati simanyi oba asomera ku taabu mu kibiina kwegamba mu lesoni zonna zonna musoma ICT omwaka mulamba tamunamba sente ze basasulayo omusomesa tumuyite ye musomesa yekka basomesa buli subject yagisomesa Esther oba tumuyite bambi Esther Kanji Dadi. kiki ekigenda mu maaso bino ebintu Esther yabireese mukama wange mpola eno kesi yange ya mwana mulala oba ya kesi ngimanyi gwolowooza ki wedda zino engoye zaaki Dadi za kajoya. nnyonnyola amangu kazo eyo twabata bbulaaka andi bbulu kazo si bwebeera muno mulimu sikaati enzirugavu ne bbulu Esther Kanji. kandabe engoye zaleese laba bupatula bannange laba kundisho obeera n'omwana ewaka oba asiba ataayaya kukya kiki laba bubikini bannange laba costume yazza kuwugira ku ssomero agenda kuzibiiki Esther ezo ngoye wazijjawa Dadi sente ziwampadde za shopu. n'ogula mu bino binagambye lisiti gye yampadde tekwabaddeko olugoye na lumu lisiti gye wampadde ebyokugula naye nenkuwa sente n'osalawo ogule bitaabu ogule make-up ogule simanya swimming kit simanya bubikini simanya buki naye tetwekooye kwata bukwasi mwanawo kuba tetusobola kukkiriza musege mu ndiga badde nsaba onyambe nedda omwana ayingire asome bino nzireyo nabyo nedda taata muddeyo omwana ayingire tetusobola kukkiriza musege mu ndiga tekijja kusoboka amateeka g'essomero gabalemye Esther situla kesi ogenda onnyinyonnyola ogenda kunyinyonnyola kifo ky'okujja okusoma ye yasazeewo kuleeta bintu byamabaala disiko namba ogenda kumbuli bulijjo tunoonya omwana asiniikingisa banne ne tunoonya ababwalampa ekikomera